Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Sorry, eddoboozi lyange siddungi naye mbadde nina okukola vidiyo eno. Bobi Wine avuddeyo n'alangirira nti ennaku z'omwezi nga 23 agenda kuba nga yeewandiisa bamunominatinga. Era n'ategeeza nti olumala omunominatinga agenda kukuba rally esooka Katwe ku kisaawe then amaladde Nateete. Wabula wabadde awa information eno agambye nti tugenda mu lutalo. Abamu bangi bagenda kufa, bangi bagenda kufuna ebisago. Era n'ategeeza buli muntu yenna agoberera enkyukakyuka ng'ali ku ttiimu ye ke kaseera osalewo oba obivaamu oba obisigalamu. Bassebo ne bannyabo, Bobi Wine abadde addressinga bannamawulire ku kitebe kya National Unity Platform bw'ati bw'ayogedde. Naye nga sinnakuwa president tewali kintu kisinga kuluma nga muntu kulaba vidiyo eno n'ogiraba n'ogimalako n'otagisharinga. Bambi nkwegayiridde tolaba bulabi, don't just watch, please kindly share to another person n'asobola okuba nga amanya ebigambo omukulembeze by'ayogedde. Ayogedde bw'ati: myaka 5 wabaawo omukisa guguno guzze omulala. Wenjagala obbasaba ababadde batannagwetegekera mu gwetegekere. Abamu ku ffe tubadde tutegeka obwongo bwaffe ebbanga eriyise. Nzaali wano maaso gammwe mbadde nfumiitiriza okumala wiiki nga nnamba n'okusukka, nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza ku kulonda ki kwe tugendamu. Mulaba naffe bangi nnyo, ba Frank Senteza n'abalala babatemulira mu maaso. Banaffe bangi nnyo babuzibwawo tetuddangamu balabako. Bangi batiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo ne neesobolayo. Njagala obbeebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne bannyabo, yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo. Omuntu yenna yena abadde n'okubuusabuusa ku kulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa Minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye. Era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Eky'omukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo, naye ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda, kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwali tulowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe, nga boogera nga ffe ne ggwanga, nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwai Museveni ne banne beyamenye bemumanye obulungi oba bemujja okugenda mu maaso nga mumanya bali ku ludda olwagala okukuumira Uganda mu mbeera gy'erimu. Kyayogedde kittaanya nti Uganda erimu ebibwayi 2, ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kyamukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze. Bassebo ne bannyabo mubamanye beebo, era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Njagala okusinziira wano okutegeeza Mwai Museveni ne banne nti tetubatya. Yes, kimaze ebbanga ddene nga Deputy President waffe bw'akyogeddeko, n'ekyamukisa mulungi tebamaze ne beeyoleka. Bangi be twawanga ekitiibwa, bangi be twakkiririzangamu, naye mwatusala basajja mmwe, mwatusala magenda n'amadda. N'ekyamukisa mulungi nnyo nti akaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa. Kyenjogedde era kyekyo.
twalabye mwami Nobert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise era ng'agamba fe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti fe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana ate nga buli omu ajja agendayo nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyanaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendezezza. Omuntu eyali nga ye pulezidenti wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda era alina n'obuvumu obugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda n'olw'ensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe tujja bikolwa. Basebo ne bannyabo, njagala okuwa obubaka buno eri bannayuganda bannaffe mwenna nti muli ku lwammwe tuli ku lwaffe. Ekyomukisa omulungi tuli bangi, ekyomukisa omulungi tusobola okubikyusa byonna. Basebo ne bannyabo musobola okukyusa ensi yammwe, tusobola okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna ng'akwata sente z'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi n'azigulamu abaana b'omugeto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo mubaddembo tusiba ffenna naye makomera gammwe temusobola nasiba abantu 20,000 tuli 4,049,000 tebasobola tumalira mu makomera. So nga tugenda mu kulonda kuno basebo ne bannyabo, njagala mubeere ready musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde. Nsinzira wano bategeeza nti tugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23 era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo naffe tulina laale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Gwe yeetegese okubeera sireevu tetuli mikwano gyo. Gwe yeetegese okubeera sireevu tetuli naawe, genda ewaka. Oyo akyekkomera bino biveemu, bino byaddala, ffe tugenda mu byaddala. Nze ng'omuntu nkimanyi era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde ne bwe nnaaba nnyina kulinnya booda njagirinya mazima ganalunkumu. Temugenda kisa temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuulyanga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza bwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babaginako obuyinza tebabatiisatiisa, temutiisibwatiisibwa. Ne bano bapolitician be baaguze tebalina gwe boogerera, mweyogerera. Tebalina gwe bakiikirira, mwekiikirira. So temutya. Oyo gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo. Kinnuma nnyo okuba ng'owulidde information eno gw'alaba right now n'otasharing abambi nyamba tambuza video eno. Waliwo ako ka arrow, share and repost. Make sure everyone gets this information. Ategeezezza mbu yenna awulira nga bino abitidde biveemu genda ewaka. Alayidde aganya bonna lunkuuma muzaala agenda kufaafagana n'omuntu. Ennaku z'omwezi nga 23 lugenda ba Lwakubiri. Museveni agenda nominatingibwa, agenda abeera Kololo ng'akuba lwale ye. Bobi Wine for the first time agenda kuba ng'akuba lwale ye ey'obwa president esooka mu Kampala, agenda gikubira na Katwe. Basebo ne bannyabo, olunaku lw'Olwokubiri lwe lumu ku nnaku ezisalawo ani asinga amaanyi, ani atagalina. We expect Bobi Wine omulemesa, ekyo kyo everyone knows. Wabula mukwogera kwayogedde ku basajja nga ba Nobert Mao. Mao yavuddeyo n'akola statement eya summarizes everything
bannayuganda kye babadde basuubira. I'm just disappointed mu musajja gwe bayita Mathias Mpuuga nti ku lisiti y'abantu abasse omukago ne Museveni kwabaddeko Nobert Mao wa DP, kwabaddeko Asumani Basaliro wa Jema, kwabaddeko Mathias Mpuuga, kwabaddeko aba UPC. It is so n'aba FDC. It is so embarrassing and annoying nti abantu ngabo basazeewo okulya mu bannayuganda olukwe nga batuula n'oyo atulugunya abonyaabonya bannayuganda. I'm sorry my voice is bad naye mbadde nina okujja okukola vidiyo eno kansubire nti mumpulira bulungi. Kwata peni n'olupapulo ogambe nti agambye ku Lwokubiri 23rd nomination day. The last time Bobi Wine was nominated for presidency, you remember what happened? He was supposed to hold a public rally at Kamocha. But olwamala nominatinga bamuwambirawo ku venue and he was whisked to his place in Magere. Twala abasenyonyi abantu bakuba on that day. That day was a mess. Chebali bekwasa, it was COVID-19. This time round, we don't have COVID. Tewali nsonga whatsoever you can give for Bobi Wine not hold a rally. Neo wandye kwasiza traffic, kutatakanya traffic. Abantu ba Bobi Wine babera organized. Ye Museveni lwaki akola rally Ekololo wakati mu kibuga Kampala, even close to the center. Nogana Bobi Wine okukola rally Natete obe Katwe. Bobi Wine agambye ku Lwokubiri tambuza amawulire, tambuza video, agenda kubeera ku rally esooka. Thank you so much. Mubeera bulungi, mwelaba.